Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala naddala mmwe nga mutawaanyizibwa ekizibu ky'okubeera ng'akamwa kabasumbuwa ng'akamwa kawunya nga kavaamu akasu akatali kalungi nga n'owookase otya era ng'osigala owunya. Ekizibu kibeererawo ddala n'obeera omuyonjo otya kasa wayitawo tugeze essaawa eziwera 2 nga wakamala okusenya ng'oddamu okufuna akawoowo akakuva mu kamwa akatali kalungi ate nga kamalako emirembe. Okusookera ddala njagadde mbawe ku ddagala lino. Kambawe ku ddagala lino ligenda kuba libayambira ddala bulungi nnyo. Liyambira ddala. Okusookera ddala nsaba ofune gwe bayita rosemary oba ka rosemary, nsaba okafune kiiko koolaba bwe kati bwe kafaanana obwo ndowooza mubutegeera bulungi. Abasinga temwagala bwettaniya naye ng'akantu ako kalungi nnyo. Eddagala eryo ddungi nnyo ku ndwadde ezisinga. Kati njagadde olwaleero tutunuulire mmwe abalina ekizibu ekyo eky'okubeera nga akamwa kammwe kaleekaana buli kaseera. Nkusaba ofune rosemary oyo osobola okubeera ng'omufumba naye okola mungi amazzi n'ossaamu matono. Womala omufumba mulinde abenga awolaawolamu obeere ng'onywako. Beera ng'onywako kikuyambako okwejjanjaba ekizibu ekyo eky'okuwunya akamwa nga wejjanjaba otandikira ddala munda kijja kuba kikuyamba. Beera ng'onywa ku rosemary oyo lunaku 3 ojja kuba oteredde. Fumba rosemary ono bulungi nnyo. Ku makya keera onywa ekikopo kya rosemary. Mu ttuntu oba olina obudde bw'emisana osobola okufuna gwe bayita katunkuma yoyo gw'olaba oyo gwe bayita katunkuma oyo naye akola nnyo ku kizibu ekyo eky'okubeera ng'akamwa ko kaleekaana nga kawunya. Kati ku makya bw'okeera n'onywa ekikopo kya rosemary ate mu ttuntu oba ekawungeezi ddira bukatunkuma obwo obeere ng'obumeketako mpola mpola. Kigenda kukuyamba okubeera nga otereera okubeera ng'akamwa ko tekaddamu kuwunya. Oba tosobodde bumeketa engeri gye bukaawa osobola obukuba mu blend oba n'obunyigaanyiga mu ngeri gy'obunyizeemu yonna. Osobola omukuba mu blender n'oteekamu otuzzi n'obeera ng'onywako mpola mpola, onywako kitonotono ky'oba osobodde. Agenda kukuyamba katunkuma oyo naye mulungi nnyo ku kizibu ekyo. Kati beera ng'okola bw'otyo w'onywa ku rosemary nga bw'onywa ne ku katunkuma oyo gw'olaba. Ekirala osobola okufuna rosemary ow'ensaano oyo gw'olaba osobola omufuna bulungi nnyo. Bw'oba ofunye rosemary ng'ofunye wansaano ofumba amazzi ne gajja bulungi nnyo ne gatokota gayiwe mu ttampeko. Ofuna ejjiiko ennene ssenasukaali, ofune ejjiiko 2 oziiwe mazzi ago agookya oba ejjiiko 3 oziiwe mazzi ago g'otadde mu kikopo agookya obeere ng'onywako. Ogenda kuba otereera bulungi nnyo gw'alina ekizibu ky'okuwunya akamwa. Ekyo nkikubuulidde. Rosemary mulungi nnyo wamu ne katunkuma oyo naye mulungi nnyo mu kujjanjaba. Kijja kuba kikuyamba okutereera togenda kuddamu kufuna kizibu kya kuwunya akamwa. Ekyo nkikubuulidde. Kozesa eddagala eryo lijja kuba likuyambira ddala bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.